Parliament y'ababaka 500 esalirawo eggwanga lya million 5. Majority doesn't matter. Obungi tebugasa mu byobufuzi. It's a quality you have. Tamale Junior alangidde bannayuganda temumanyi kye mwagala. Ye ajati kuluthomo ono asekeredde ab'engambo temuyina byakola zo ensonga za Akram ne mukyala we omupya nazo nzikuleetedde namala mangi mwegali gwe kumire bwe kumizi ku Jika Media gwatanaba kubanga subscribinga gena maso subscribinge likinga commentinga tusobole okubanga temunange tutambula fenna bulungi nnyo kakati nno ntandise n'omukulu Tamale Junior ono avuddeyo munange nalangira bannayuganda n'abalangira okuba ab'enkwe abatasobola kuba ng'ate birwanira bonga abantu ekintu ne bakirekera omuntu omu era ono akakasiza nga bannayuganda we batali beetegefu kuba ng'ate bafuna enkyukakyuka nammwe mumwewulirireko. Parliament y'ababaka 500 esalirawo eggwanga lya million 5. Majority doesn't matter. Obungi tebugasa mu byobufuzi. It's a quality you have. President Museveni yalumba Kabamba ne mundu 27. Bob Wine yakulira people power tayinza na kuwamba barracks ye Makindi. Really? Bob Wine tayinza na kuwamba na police station ye Nansana. Anti muli banji. The reason emitu no mudone mditegeera that it took President Museveni 27 people okulumba Kabamba. Bob Wine cannot take Nansana police station with 10 million people. Who will come? Ani anajja? Abannayuganda bankwe. Abannayuganda bali bankwe. Ekyo gwekola okwekalakasa mu Uganda bajja kukwata benyini be bajja kuwayo. Ugandans are not ready for change. They are going through bad life, but they are not ready to lose. If you want to change, be ready to die. Nobody wants to die. Mwigala teriyagala kufa. Okumanya teriyagala kufa ne Bob Wine atambulira motoka etaita Masasi. How can you liberate a country nga gwotambulira motoka etaita Masasi? Liberation means the people are supposed to die. E Sudan bali mukufa. That's change. Tosula kuleta nchuka ne Yesu yafa. Jesus is a reformist. If you want to reform the world, be ready to die. Sankara yafa. Martin Luther yafa. Oyo nno ye Tamale Junior mumwewuliriddeko anti adda mu luyimba taluwoomya. Kakati nno munnange eyo wenkujjayo ye Akram yavuddeyo munnange nannyonnyola ensonga semasonga eyabaddewo. Jjukira abantu bangi babadde batambuza eŋŋambo nti bano bayawukanye oluvannyuma lw'akatambi akamu akatambudde wabula nga munnange amaziga mereere ge gabaddemu. Wabula Akram muganda wange byonna abisambaze yabisambaze n'agamba nedda eyo video mwagikutte bulala. Jjukira video eno yatambulidde ddala ku mukutu ogwa TikTok era eno yakubye views nkuyanja. Abasinga bonna obwedda bagamba mbu ono yabadde yeetondera mukyala we amusonyiwe mbusimayanga byonna byamusobya oluvannyuma lwa vidiyo ate endala eyafuluma nga Akram ali ku mukolo ogumu ogulaga nti ono alinga eyabadde afunye omukazi omulala. Era ng'omukyalo ono yamanyikiddwa nga Chakela ono gwe yabadde naye mu vidiyo eri ey'emikolo. Wabula Akram yagambye bannange ogwo tegwabadde mukolo, oyo yabadde mukwano gwange, ffe twabadde tuwerekeddeko buwerekezi. Lwakuba munnange abantu bo we balabye vidiyo eyo ekintu bakikutte bulala. Nze nkyali ne ajati wange ku luthomu era tetulina kitusumbuwa kyonna. We are fine and good. So kakati mwe ababitambuza simanyi gye mubijja.
Jukira Amaziga ye gagamba agabadde mu vidiyo eyo munnange agamba gabadde gassanyu ng'agamba mukyala we munnange akendezaawo omukwano nga amuwa mungi ekiravulavu nga kingi kale yamaliza nga akaaba Maziga wabula abantu bye batakkiriza. Gwe mukwano gwange atamanyi ajatukuluthumu yono njagala omwerabireko kikyala kiri awo kinyirira kale kintu kyogamba nti bano balabika bakyali bonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuesday next week egenda kubeera my birthday. In the message nsaba egendewo omwami wange where is so oh my god, njagala bino wammanga, njagala cake, njagala flowers, njagala hijab enesala idi. Oyo nno gwolabyeko mukwano gwange ye Ajati Kulthum era nga ono yali mukyala w'omugenzi Sheikh Nuhu Muzata munnange ono yatugendako mu biseera ebya COVID-19 teyasobola kubanga munnange asimatuka. May his soul rest in peace. Wabula ebyo nga tubitadde ku bbali ye omukyala Bad Black luno terwamutumidde mwana yadduse ku mutimbagano gwe mugatta bantu n'ategeeza nti mu butuufu bantu mmwe temuli benkanya. How can you post everything? Obutabanguko obutonotono mu maka lwaki muba mubuteeka mawulire? Ekyo kiba kyetaagisa okugenda nga buli omu akolako interview just because mwafunyemu obutabanguko obutono mu maka obutonotono. Era omukyala Bad Black agenze maaso nalangira abantu bano n'amugamba maybe oba ba school drop out amagezi matonotono era n'agamba ye wa S2 era ya droppingirawo era ayinza okugamba nti ebintu bya love abitegeera era ekintu kyasenga otegeera kyekiri nti ono agamba love munnange sometimes yesana neba private kyetaaga nemwegayira mu kisenge nemusobola okubanga mukwasaganya ensonga zammwe mwenga abagalana ababiri. So tekyetaagisa TV, tekyetaaga Facebook okubanga munnange obufumbo bwammwe butereera. Oyo ye mukyala Bad Black. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli kujjika media ensibuko y'amawulire. Gwe atanabako wanga osubscribe ngera maaso osubscribinge ojja kuba onkoledde ekisinga. Eno nga nkujjeyo mukwano gwange Gravity omutujju. Ono nanti mukwano gwange ayina oluyimba olumanyiddwa nga okwepiica ne munnange yo Lugogo Cricket Oval elibukuti omwaka mulamba. Kitegeeza Gravity omutujju tayina venue ndala era ono ali mu lowoozamu naye yasabye abawagizi be munnange bamuyambeko okubanga ate bamutegeezaako kifo ki kyasobola okufuna nga kinene bulungi mwe basobola okujja mwagenda okuteeka munnange ekivulu kye ekya okwepiica. Jukira Gravity omutujju ayina Rangozi n'omukyala Kapakati era nga ensonga ziri kuki mbu ziri mu kwepiica wabula Gravity omutujju yabuuzibwa okwepiica kitegeeza ki? Ono yatugamba kino kitegeeza okuba ebifaananyi. Woba kiwulidde ojja gamba kituufu naye kye ndowooza nti ekyo kiwaani wabula ye agamba nti Kapakati mukadde wabula ne Kapakati agamba Gravity byayogerako tabitegeera because nze manyi nze nina ebisambi byange ebigonda kati Gravity byagamba mbu ebisambi byange bikaluba munnange yamanyi gyabijja olutalo lukyagejjera ddala wabula tetumanyi oba kino kiri behind the scene oba kintu kiri kwalaali because Gravity omutujju is one of the musician gwe tumanyi amanyi obulungi okupromotinga music era mu music industry eno beebuuza Gravity omutujju akikola wabula amanyi when to act amanyi waina okukolera ekintu mu budde kye mu ssaawa ki era ebiseera ebisinga kimukolera bulungi nnyo ddala. Abayimbi abamu ekikyabalemye ojja kwekanga nti Palaso yakoze bye byakoze wabula byabadde bimulidde. So kati ye Gravity omutujju ojja kwesanga nti ye muyimbi gw'otagenda kulaba mu politics, ye muyimbi gw'otagenda kulaba ng'ayogera ekigambo Bobi Wine, ayogera ekigambo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. So ekyo nakyo
kimuyambye nnyo okubanga alina abawagizi nga bali bumu nga si baawule yawule okwawukanako ku bayimbi abalala because kati bangi tubalaba mu federation naye bavaayo boogera kigambo kimu bibiri nga bali ku politics ekintu kye ngambira ddala nti si kirungi. Awo nno wenkujjukiriza mukwano gwange nti obadde kujjika media ensibuko y'amawulire gwatana subscribinga genda maaso subscribinga likinga commentinga tusobole okuba nga munnange tutambula bulungi. Nsaba Mukama Katonda bankuumire mweraba.